Entebbe mutwale Entebbe muke mu Ntebbe bakalula abantu mpala omukisa guno okubeera nti nze omu ku abo ava Empulunga nsaba kubeera ssentebe walulo kubanga waliwo n'abantu nga nagula mwalo omulamba basobole okukolerako bizinesi zaabwe era nga babagoba awalala negula zitransfoma bafune amasanyalaze mu byalo mubimanyi abayita eyo nenzija ku kitebe kya disitulikiti nga kyagaana emyaka 20 naye olwaleero oyitayo ekitebe tukikoze mbadde kyamaani wa disitulikiti asobola okuwola disitulikiti y'Emukono ensimbi kiri ku rekodi mubuuzi ono atoola ssente n'akati ssente za local government zirwawo kanteekewo ezange ng'ate sitaddeemu magoba abo be bantu be twetaaga olwaleero Mukono era kitegedde yandikikubiddeko mu ngalo olwaleero enguudo za World Bank zaali ng'oyagala bwagazi oba yayagala bakanga bamuwa ensimbi naye ze bwe nagenda mu disitulikiti ne ŋŋamba Elisa Nkooyoyo nti tugende oba nkuuze ziraava wa Museveni oba waani oba waani nze manyi nti ensimbi zivudde mu World Bank. World Bank eyamba abantu bonna olwaleero bwe nsayiriza enguudo ezo muzirala gakolebwe mu makubo agayitamu muno mu Center tubadde ng'amakubo agasinga bagakola ng'abamukono municipal Central Division be bafunamu olwaleero otaddewo ekinyiga naffe Goma Kolas tumwagala bwe tunuulira ng'ekkubo erimu emisinde okugenda e Bukeerere okugenda okutuuka ekiyunga we nabeerera wano n'ebyuma bya kurede birima amakubo ng'amakubo agoze nga lima sente zibafa n'olwekyo ebimu ku byenjagala okusookerako nga ngenze mu Paalamenti ya Uganda kwe kulaba abaloole nga munno nga tunoonye ssente tusobole okugula paaka omulaakolera gavumenti bweneeba egaanye otuwa ssente kale ssente nja kuzinoonya kubanga mwampagirako era n'empangula obubaka bwa Paalamenti emyaka egy'emabega awo ne mukubawo ekiraka ekitakukoze bulungi era nammwe mukimanyi mwamuguumirira wano naye mu kiseera ekyo mmanyi nali ndi mu muvumenti nga mugikyaye nange ne mbanoonya gye muli ne mbaga kakati nsize mu opposition era nali nyenyenyi neva e Japan nenzija negatta ku Kyagulanyi Ssentamu era nempitamu bulungi era emirimu gikoze bulungi manyi nze ne Haji Segayi tetwafuna fulaga ku mulundi guno naye nkimanyi nti NUP etwetaaga nnyo kubanga nze muwanikawo wa National Unity Platform mu disitulikiti yonna ebipande bya Kyagulanyi nze mbiteekamu ssente okubikubisa kubanga abalala tebaagala kufulumya kasente namwoza omugambe tuleeta ssente tuve ebipande bya Kyagulanyi ajja kikuba ng'ataddeko n'ekiki naye nze bakaluma kuba ekipande kya Kyagulanyi halaali nga zisoosesenko kyange kubanga njagaliza Kyagulanyi agende Entebbe muki mu Ntebbe n'olwekyo banyabo ne basebo bw'obeera ng'okola nga ssentebe wa disitulikiti olina okukolagana ne gavumenti kubanga weetaaga ensimbi ezibakulaakulanya loole zammwe mwagala ziyite makubo amalungi eyo gye muyita era mulaba mu myaka ena yokka tusobodde okukituukako twegasse ne Mukono municipality ne bagula ne gureda namba erina enguudo nze nasooka okubazikanga eyange eya disitulikiti kale abamanyi ndi musajja mukozi bwe tujja ku by'amasomero abaana bammwe abamuze tukasamba wano omugenzi babbosa baani bonna mutumanyi bulungi naye mwalekawo omwana owammwe w'Emukono ne munayiza oweewakiso kubanga yeyali owa DP mu kiseera ekyo naye olwaleero era wendi aneetaaga era nsangawo abazadde era ssente bwe zigaana nga mujja ku masomero gange kaakati mbasaba buwagizi bwammwe nate we nakoma we bankola ki ntandikira eno paaka twetaaga tugifunire ekifo aba
Abengende wakalule Setaala nga yakyali nnyini katale ako ngera ngenda kasasula. Politics yali wano yali Bakalu bagenda naye tufunyemu ki emyaka 20 okujjako ebivumo okuwemula okuyomba kuvuma buvumi. Mwe lwaki temubuukako abamukono mutunuulire abakyala bano? Mukyala munnaabwe yabadde mu palamenti bameka baleetedde wano ensimbi okuzibawola wadde 10 bwekiti wadde ka apuloni bameka abakyala bayambye ab'ennyaanya oba ab'obutungulu ate ye bwajja yayagala abasondemu akabbo ate mwe muba mumuweezi n'amujjanjaba oba zaanaalyako. Abamukono municipality mwabaki Mukono Kira division nekulaakulana naye nga ffe tuli mukazinga wano Lugazi nekulaakulana obutale gye babututte kubanga ffe tulina omubaka alemerako n'avuma ne mutuula ne mukuba engalo. Ono Museveni ffe twamuvaako tugamba nti kaakati Katonda ye anamanya w'anaamujjululira naye ffe katulwane okukulaakulanya omuntu wa bulijjo. Okuyamba omukazi ono aweerera omwana akola mu katale atunda chapati afumba emmere naye nga talina buyambi. Kyagulanyi gavumenti ye bw'erijja etusange ng'abantu baffe tukoze ki tubateeseteese. Nze bwe nabeerera wano ng'omubaka wa Paalamenti kiri ku lekodi mubijjukira ng'ab'obutale abo mbateekamu ssente ez'ekibanja nkola ku musaala gwange. N'amawulire lumu gankuba mu Paalamenti omubaka ataalya bbanja lyonna mu Paalamenti naye yasinga okuggyayo ssente n'enzigabira abantu ba bulijjo. Kubanga Bakalu bannaffe nneekoledde sigenze kwekubako nfuufu sigenze kukola ki wabula njagala kuyamba kumanyiddwa nzaaliddwa wabula omwana sikubye ezaala ssente nzirina mu musaayi era ebisobola okukola mbikola ki. Ekiseera ekyo mmanyi kye muŋŋaŋŋamba nti ono omugagga kadde wabbali tuleete munaku munaffe. Kati munaku munammwe abakalakase emyaka 40 naye waaka waki wakalabise. Olwaleero batandise n'okuyiga okugabako ku ssente nga yakyasizza ababodaboda waki n'agamba nti mugabane 10,000 naye 10,000 lukya mukomyewo wano mbasanzeewo mugoma muno ani ataddemu enkulaakulana etuuka eyange ng'ate ya human resource esomesa abaana bammwe. Abo bakulembeze be twagala okulonda abakulembeze abawa abantu emirimu. Ebyo ebizimbe byonna ebyakalina byenzimba loole zammwe zino si ze zisomba omusenyu ze zisomba matiriyo ze zisomba amayinja. Mwagale abaana abammwe abanaabakulaakulanya. Abantu bameka wano mu Mukono mu Goma ne mu Central Division abajja ewange beepoze ssente ne mbataasa mu bizibu. Wano twayagala mu Bakalulo mumpagire ebyo bye musaba byangu eri Bakaluba kubanga nze sigenze kunoonya ssente kweyongera gaggawala nze njagala gaggawaza ono omukyalo owa bulijjo. Omukyala ng'ono mumuwandiike yazze nalese emirimu gye nampuliriza mumuwandiike erinnya ly'abawandiika. Olwaleero bakubyemu ssente ab'empunge ne basaba kamunye era n'enzigaba. Ebyo bye njagala okubakola Bakaluba weetuuse. Nzaalibwa Bajjo ndi mutabani wa Pawulo Mukasa era mumanyi bulungi Katonda abampeera omukisa nga nziyamba abantu nze omukugo era kwebyo byayogedde kati yateeka transfoma ekalagala sayi naye n'ateeka n'emusumbula nawe nassaawo n'agula omwala entunge era n'agugabira ku bwereere n'agenda ekatosi n'asiba zipevas lingi nnyo byatukoledde naye ebyo bye byange. Bujulirwa twagala bwino twagala waaka kati zino nnaku bbiri
Seeta nze nabagambye seeta nga gikuba mulaali kanakubye lwala abalala abali wano mwandibaddeyo naye njagala okubalaba ku maaso muzeeyi wange oyo ne mulabako gali ku nsalo nandabako nagalayo mutabani wa Pawulo mukaza wetubadde gali ku nsalo mutulabye wano nga tukula abantu bawano babaki njogera byenjogera nga simagamaga obugagga waliwo wagaana obuto tuzimbye zikalina ne Kampala tumulumbye ne Muyenga tumulumbye kati tukomyawo obugagga bukulaakulanye abantu baffe abantu bagende mu maaso eno loole paaka yagala kutukulaakulanya oyo ate okuba puroguramu eyo yagiwuliramu abaali wedde ayitibwanga mwana w'omwami puroguramu ki Pawulo mugazi lwali lutindo kusimba sebo wonalimu omwasizza ekinyegenyege bwogere nti abembawo wali ekifo bakifuna era nobasuubiza obukadde ameka tukufe tetunnakifuna yesu naye olugendo twalukola ki twalutandikako naffe oba otukoze bulungi n'oba weyabemeka n'oga abantu bano nga bawulira nti nammwe nga bwekoze eri nammwe mukifuna akantu bwe kati